Sabadumizi wa polisi y'eggwanga Martin Okoth-Ochola ngaza mifo kya Major General Sabiti Mzeyi azidde ku kitebe ky'eggye lya UPDF ekikulu Embuya. Omwogezi w'eggye ly'enjawulo erya Special Forces Command Major Jimmy Omara akakasizza enkyukakyuka zino. So the changes are true, and as a Special Forces Command we welcome these changes. Special Forces Command during General Muhoozi's reign picked up in terms of training, picked up in terms of professionalism. Special Forces Command, we welcome him and we pledge to work with him as usual. Amyuka omwogezi w'eggye lya UPDF Lieutenant Colonel Dewaki ategeeza nti abamu ku balondeddwa kati balenze kakasibwa palamenti n'oluvannyuma batandika emirimu gyabwe. Emirimu gino gigenda okutandikirawo obunnambiro mpozi abo abalondeddwa mu biti ebya poliisi bajja okusooka kulindako okugumibwa oba okutwalibwa mu parliament okufuna parliament approvals. Robinah Nantale yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV. Ate abadde yesimbyewo ku kifo eky'omubaka omukyala mu disitulikiti y'e Masaka KASE MUBANDA afudde enkya ya leero. Kati akakiiko k'ebyokulonda kalangiridde nga bukayimirizaamu okulonda mu disitulikiti eno nga bagenda kuddamu buto okusunsula abaagala okuvuganya. Kibiina kya DP Abiri Kabanda omusasi wa Faruseeko maka ga Mubanda akasangibwa mu Kizungu mu kibuga ky'e Masaka nga bakungubazi batandise okujja nga Lukeera Ronald omu ku bakozi be aliko byatubuulidde. Nga lwakava mu kamyufu nolebo naafuna obulwadde nga bwa mutima yafuna okukolola ne tuyita mutabani we n'amutwala mu ddwaliro naye oluvannyuma ne tuga nti atasuuse. Waitawo ennaku endala 3 ne batugaa nti ate bweyongedde wabula abajja kunonaaba engoye ze bamutwaleko e Kenya. Abooluganda lwe bamwogeddeko ng'abadde mpagiruwaga mu famire yaabwe. Abadde atubeererawo mu famire ng'atulabirira mu buli nsonga yonna buli ekiba kiguddewo. Banda tufiiriddwa nnyo omubaka waffe ono abadde atuyamba mu bintu bingi ng'amanyi okuva ku muntu w'owansi. Ssekiwunga Charles abadde akulira kakuyege wa Mubanda ssaako omuyambi we Baale Mudasiru bamwogeddeko ng'abadde agatta abantu ate nga tatunulira nsimbi nga bannakibiina ky'NRM abalala. Abantu b'NRM abasinga beenoonyeza byabwe banoonya ssente. Ne Mubanda abaddewo ku mutima gwa NRM gwennyini. Mubanda abadde alwanirira nnyo ekibiina ate nga alwanirira nnyo ne bannamasaka bonna okutwalira wamu okulaba nti bagenda mu maaso. Kyokka bafamile basambaza ebiyitingana nti omuntu waabwe afudde COVID-19. Omubaka tafudde COVID. Kyemanyi ku Mubanda abadde afaayo nnyo eri obulamu bwe n'okumanya kiki. Mubanda yeekebeza COVID nga si COVID. Omubaka abadde atabanyizibwa obulwadde bwa pneumonia kumala ekiseera kinene okuva emabega. Okufa kwa KASE MUBANDA kujjidde mu biseera nga akakiiko k'ebyokulonda kamaliriza dde okumufulumiza ku bukonge oba abeesimbyewo okuvuganya ku baka wa palamenti mu kulonda kw'omwaka ogujja. Ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Simon Byabakama ategeeza nga bagenda okuddamu okusunsula abavuganya mu kifo kino nga bagoberera amateeka ag'akakiiko k'ebyokulonda. Amateeka gatuga nti kandidate omu waafa ng'okulonda tekunabeerawo tulina okuddamu ate okusunsulamu kandidate oba bakandidate abagala okusimbawo mu kifo ekyo. Kyokka alaze okusomoozebwa kwe boolekeddwa okuddamu okubisa obukonge ate nga kitwala ssente nnyingi. Ate tebalina kubeera kubalutuka tulina okubajjako tuziddamu ne tuzikuba bupya. Omwaka oguwedde FREDA KASE MUBANDA twamukyazaawo ku pulogulaamu yaffe ey'omuntu w'abantu nayogera ebikwata ku lulamu bwe ssaako olugendo lwe olw'ebyobufuzi. Nga nze n'abakyala bwe batyo bampita naye nga nze chairperson owa Women's Council eya Masaka District. Omwogezi w'ekibiina ky'NRM Rogers Mulindwa ku kitebe ky'ekibiina ekya Ddondo ategeeza ng'okufa kwa Mubanda bwe kuleesewo eddibwa eddene ery'ekibiina naddala mu kiseera kino babadde basinga okumwetaagira. Constituencies tubadde tubala abadde atukwatiddeko nnyo era tewali kubusabusa kwonna emasaka olwo twali tugenda giwangula naye kyatugendeddeko mu kiseera ekibi. Ayogedde ku mugenzi ng'abadde akolagana ne buli omu awatali kusosola wadde abamuvuganya. Mulindwa ategeeza nga bagenda okutuula n'olukiiko olukulu olw'ekibiina ku nteekateeka y'okufuna omuntu agenda okudda mu bigere by'omugenzi Mubanda okulaba nga bafuna obuwanguzi. Kutuula n'abakulembeze b'NRM
mu kuwabulwa kwa national chairperson waffe tulabe ki ekyokukola. Bino ebitonto nebikwata ku mugenzi FREDA Kase MUBANDA yazaalibwa ennaku z'omwezi 3 mwezi ogw'omunaana mu mwaka gwa 1993. Kitaawe ye mugenzi Yokaana Kase abeera ku kyalo Villa kya Muyimbwa mu ggombolola y'e Kabonera mu disitulikiti y'e Masaka. Pulayimale yagisomera Kabooko Church of Uganda gye yava n'agenda mu siniya ku Gayaza Girls ng'eno gye yava n'agenda ku Yunivasite e Makerere gye yakukkira mu mbeera z'abantu. MUBANDA abadde munnabyabufuzi omukuukutivu nga yabiyingira mu mwaka gwa 2001 nga yatandika nga kansala ku lukiiko lwa disitulikiti ya Kiso mu kadi ya NRM. Mu mwaka gwa 2006 MUBANDA yeesimbawo okuvuganya ku kifo ky'omubaka wa Busiro South kyokka n'awangulwa. Mu mwaka gwa 2011 yagenda e Masaka n'avuganya ku kifo ky'omubaka omukyalo wa disitulikiti eyo era bw'atyo n'awangula. Yaddemu okuvuganya ku kifo ky'omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Masaka mu mwaka gwa 2016 ng'ebintu tebyamugendera bulungi bw'atyo n'awangula munna DP Babirye Kabanda wafiiridde nga yakwatidde ekibiina ky'NRM Bendera okuddamu okuvuganya ku kifo ky'omubaka omukyala owa disitulikiti y'e Masaka. MUBANDA zeesimba ku bifo ebyobufuzi eby'enjawulo era nga yabadde akulira olukiiko lw'abakyala mu disitulikiti y'e Masaka. Disani Mutyaba ne Jacinta Bwanika bakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV. Kitalo nnyo ekya Kase MUBANDA. Ate Pulezidenti Museveni anoonyezza akalulu kama bwa ttolo n'anenya abo banne baavuganya nabo bagamba nti balemeddwa okunnyonnyola abantu biki bye bayinza okubakolera nga bafuuse abakulembeze b'eggwanga wabula ne badda mu kwogana obwoganye. Akwatidde ekibiina ky'NRM Bendera ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta wabula Museveni ategeredde banne bali mu lwokaana balemeddwa okunnyonnyola bye bagenda okukolera abantu ne badda mu kwogana obwoganye n'okwogera ebitakwatagana. That's why they jump. Why do you jump? You talk properly. Tap. Atene kyekwaza n'aguruka. Bino kuguruka. Ajjukiza abantu nti byobufuzi tebabitwala nga byakusaaga kuba biyinza okusuula eggwanga lino mu ntata nga bwe kiri mu ggwanga lya DR Congo. It's not emotional, it's not just propaganda, it's not PR. Some people spend a lot of PR. No, this is a matter of life and death. It's a matter of destiny. Pulezidenti Museveni okwogera bino abadde mu bitundu by'ettoolo nga anoonya akalulu era nga yeemulugunyizza nti ssemateeka eyakolewa mu mwaka gwa 1995 nti yasukkulumya nnyo obuyinza bwa paalamenti ate obwa pulezidenti babunafuya nga ne bwabaako kyayagala okukolera abantu alina kumala kwegayirira. Hati eggye ebakozere 95 erimu bano Besigye abo bakaba bali mu paalamenti Batumukunde Mugisha Muntu, that group abaikere nebasiisa ebintu. Parliament niyo erikusalawo ekiragiro. President nasobola to assent okwikiriza ninga okutaikiriza. Konka kwako bateekirize emirundi ebiri President yakigarura nikirabaho yabaikirize ninga ataikirize. Hurira constitution ebampaire. Lero ninyikaraho ninyesengereza please kanyana please. Oko nindigayo ngendo wakadaga please kadaga. Oko ndugayo ngendo nuko ninyikara. Baminisita okuli Frank Mwebaze ne Peace Mutuzo boogedde President yabakoledde okuli enguudo amalwaliro okusumuza ekibuga kye Fort n'akifuula City n'ebirala. Bulira okwesiima nti Toro nayo yafuna tourism city. Government ediza abantu obukama bw'etoro ebudiza ebyabwe. That's why we vote NRM. The people here, all they want is, can you serve them? Can you give them education? Can you give them health? Safe water? Ebitundu bino eby'ettoolo birimu ebifo ebyobulambuzi ng'ensozi, emigga egirimu amazzi agookya, oluuyi lw'omukama wa Toolo, amabeere ga nnyina Mweru n'ebirala. Kati abeene bagamba sisobola kukkiriza baludda oluvuganya gavumenti okutabangula emirembe. We also need a lot of investments, heavy investments on these traditional tourist attractions in this area. Pulezidenti Museveni olwaleero asinkanye abakulembeze okuva ekitagwenda Kabalole Bunyangabo Kamwenge Kyenjojo kyegeegwa n'abalala ng'olunaku olw'enkya wakutalaga ebitundu ebyebundibujjo. Bano bamuwadde ebirabo ng'akabonero akamwebaza okulembera eggwanga lino obulungi. Robinah Nantale yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV.
ye Engineer Patrick Oboy Amriat yezobye ne poliisi mu bitundu eby'e Namayingo ne Mayuge. Awamu abeerudde no bonna balozezza ku bukambwe obwa teargas. Okuwenja akalulu olwaleero powa kutandikidde mu bitundu bya Bulamba Town Council ng'enasanze poliisi esudde emisanvu okumulemesa okuyingira tawuni y'e Namayingo. Wano baddewo okwerega ebikyamu ngeri yatojja kugenda era alabye poliisi emulemeddeko n'alinnya mmotoka endala emwongeddeyo. Ono naye gye babadde bagaanye okweyongerayo n'esalinkiriza poliisi n'eboolekeza tiyagaasi. Poliisi emwekangidde mu tawuni kansi Namayingo gye badde bamuganye okutuuka ng'ali mu katale aperereza abalonzi okumuyira obululu. But I have said to him, I am not going to retreat, I am not going to surrender. Poliisi ng'edduumirwa DPC ya Polotayibwa alabiddwako nga bimusobedde era eby'okuba tiyagaasi mu katale n'abyesonyiwa. Powa afulumya akatale okweyongerayo mu bitundu bya Namayingo eby'enjawulo kyokka ng'ayolekera mu bitundu bya Sanyunja. Poliisi emusazeeko mu bitundu bya Nsono mu ggombolola y'e Buyinja mu tawuni kansi y'e Namayingo n'emulagira okudda gy'abadde ava ky'asoose okugaana nayo ne bakuba mu tiyagaasi. Embeera emutabuseeko n'adda mu mmotoka ye n'atandika okwejjawejja nga bw'atenda obuka bwa tiyagaasi. Oluvannyuma powa ayolekedde mu disitulikiti y'e Mayuge n'atuukiddeyo mu kire ky'enkuba n'egattibwako Salaamu Musumba eyeegwanyiza eky'obubaka bwa paalamenti. We must put our hands together so that we bring change to our life. Wakubye olukuŋŋaana ku mwalo Bugoto olwetabiddwako abantu abawerako poliisi bwetuuse abasoose okubuna emiwabo oluvannyuma ne bakomawo okuwuliza byayogera. Mu tawuni kanso y'e Bugadde yasanze abawagizi bamulindiridde ekkubo poliisi n'ekuba amasasi okubagumbulula. Kusaawe mwe yakawungeeza akubira alesembyeyo mu tawuni y'e Mayuge wakati mu bunkenke era poliisi olutuuse n'ekuba amasasi mu bbanga okubagumbulula. Anes Kyaze ne David Kibuuka bakusakidde Gulino ku Lwabukedde TV. Kale agataliiko nfufu tugenda kuwummulamu naye olupapula oluganzi olwabukedde bwe ruti bwe lufaanana nusu 10 zokka. Bukedde akuletedde enkyukakyuka ezikoleddwa mu magye ne poliisi. Lwaki Museveni aggyeewo sabbiiti? Bukedde y'abirina. Azizza muhoozi Kainerugaba okulira SFC. Bukedde alina emboozi ey'enjawulo ku mutwe ogwo gwe baleese mu kya sabbiiti mukambwe atya. Bukedde y'abirina. Akakiiko kanukudde RCC aganye Bobby ne Amriat e Kawempe balonkomye Sobi ku by'okutulugunya abantu ku nnyanja. Mulimu bannabyabufuzi abalala bangi ndaba Lukwago ng'akubye olukuŋŋaana lwe olusooka gaggadde Katwe ali wano ne Stella Nyanzi. N'amawulire amalala mangi ku nusu 10 zokka Bukedde kw'omufunira. Mulimu ne Paspial E naye mwali gabula Sekukkulu n'ebyemizannyo. Tudda n'ekitundu kyaffe ekyokubiri mu gataliiko nfufu mulimu gano. Nabino mugitaliiko nfoofo mukwano gw'abaana bange bwe mmala obbanaza mba sinnabijjayo bato bannaabwe nga baamulese dda. Ekyama anyiriza abeebasa bulungi alina akawoowo akalungi aziza okubutuka okuletebwa diapers.